Essula gye tugenzeeko egamba nti atannayita yatenda nnyina okufumba. Ndowooza bwe lutyo bwe luggwayo oba? Obudde bwali ttumbi ng'omwezi gwesammula nnyo era nga gukubye ettumba. N'abantu bonna amatu nga bagamalidde wansi. Twesoobolola okuva mu maka ga kitange kijjo nga ye taliiwo. Twagenda n'entanda n'ebintu ebirala bitonotono ebyatuteekerateekerwa Nassaza ne Koomunaku. Bwe twafuluma wabweru, Koomunaku n'agamba nti siba mukazi nange nandigenze nammwe olw'amaziga nga gakka. Ne mukwata ne muwoowootera era n'okumusiisiitira nga maze okumusuubiza nti bulijjo tatuvenga ku mwoyo era nga bwe tutalirema kuddayo kumugoberera nga tufunye obubuddamu ne tumusiibula ne tutambula nga tugenda twerimba mu bisiikirize kubanga twatya okweramba olujja nti si kulwanga waliwo afulumyeko wabweru n'atulaba. Koomunaku yasigala ayimiridde awo ng'atutunuulidde. Nze nakyuka enfunda nga nnya nga sinabulirayo nga ndaba tannavaawo. Twasooka kutambula nga tukutte ekkubo eryalaganga ebuvanjuba nga tulekera ddala obubonero obw'enkukunala okulaga nti tukutte ludda olwo so nga twayagala kuwubyawubya muntu yenna ng'abadde agezaako okutuwondera. Nga tumaze okutambulako ebbanga ne tuyita mu bukubo obw'amakutu era obw'obuwunjuwunju ne tugguka mu kkubo eryalaganga mu nsi ya Kabaka Bazisomba eyali mu bugwanjuba bwa Tigati era nga tugenda tuddiziza ddala obuufu bwaffe bwonna. Bwe twagguka mu kkubo lyaffe ne twelayirira obutaddayo Tigati nga tuli balamu nti singa batuwondera ne batuggukako wakiri okufa nga twerwanako okusinga okuzibwayo. Nze ku lwange nga sitya kuddayo naye ku lwa mikolo nga siyinza kubanga mu butuufu nga tebayinza kumukwatako bwala ng'abadde abula n'abamulamu. Ekitundu ky'ensi kino kyali kya nteetezi ez'enkoola n'amalungu. Ebitundu ebimu twaggukanga mu bisinde by'ensolo ebikuukuutivu ebyenkalakkalira ate oluusi ne tuzigwako tuti nga ziyita oba nga zaakayita. Obudde bwatuuka mu makola g'ebyeggulo ku lunaku olwasooka ne tukyama ku mabbali g'ekkubo awaali akati akaayawula bulungi amakabi amangi ne tutindira bulungi amatabi n'ebibowabowa ng'akadyeri mu nnyonjo yaffe eyo mwe twasula. Bwe twamala okunaabako mu kagga okwegobako akagwigiri ne tusumulula entanda yaffe eyaliko gonja omwengevu omufumbo omukaze amagi ag'empogola n'ebikongo olwo amatama ne gatandika okufunya ebikonde. Okulyoka okwali okwekiyita mu lujja nga kuwedde ne tukuma ebyoto okwetooloola omuti tulyoke tukangise ensolo nga tulinnya nnyonjo yaffe nga tugaŋŋalama omwo obudde kejenge. Ekiro mutumbi twalaba akasolo nga kali awo ku kyoto omwali amaku ga nammogge nga gateta nga koota omuliro naye obunyonyi okugenda okulegesa nga kamazeemu dda omusulo kagenda kimpowooze era nga bwe kajja. Enjuba okugenda okuvaayo nga twayambaleganye dda n'olugendo lwaffe anti koonoweeka obudde buba bukaze bulungi ne tusanga ensolo bbiri nga zibwamye nga zitunuulira ekinnya enkakaba mpozzi zaali ziteeganna mulimi. Emu yali efaanana ng'embwa endala ng'obulago bwayo bwonna busakaatidde n'ebijwenge ebyakunukkira. Bwe zaatuwulira ne zimaguka ne ziyimirira naye ne zirabika nga zawanamira ne zitutunuulira nga naffe tuyimiridde buyinja. Emu ku zo teyalwisa n'efugulamu naye bwe zaalaba nga fembi tekuli ayagala kwegera nazo lyanyi ne zitutunuulira ekikijjama ne zikunumba ne zigenda naffe ne tusoobolokoka ne tutambula. Nze namanya luvannyuma ng'ensolo ezo zombi ze twasanga zaali empologoma. Twatambula ennaku 5 nnamba nga tetulabye ku muntu wadde ennyumba. Ng'emmere yaffe etandise okukeewa era nga n'oluyala lutandise okutusakata nga tuli mu mbeera eyo. Ku lunaku olw'omukaaga mu ttuntu wakati twali tuyita ku lwazi nga tukutte akakubo ke twalowooza nti kajja kututuusa ku luzzi ne tugwa ku muwala anaaba. Yali mumyufu ng'ettungulu ng'alina enviiri mpanvu zibunduse.
gye twafuluma gye yali akubye amabega. Bwe yamala okunaaba n'atuula ku lwazi n'alannama n'atandika okwesiimuula. Bwe yamala okwesiimuula n'ayimuka. Mu kiseera ekyo Mikolo n'agamba nti omuwala, n'akyuka n'atutunuulira, naye okugenda okutemya n'okuzibula ng'abulidde ku lwazi awo. Mpozzi gwali musamba gwa kitundu ekyo naye gwalungiwa. Awo twavaawo nga tutidde nnyo bya kitalo, ne tugenda nga tuseyeggera mpola. Olunaku olwo twasula njala ng'emmere gye twali tusigazza tugisudde ku lwazi omusambwa we gwabulira. Tuba tutambuddeko akaseera, ekkubo ne litubula, ne tutaataaganirawo, ne tubulubuutiraawo, ne tukamala. Bye twagwikirizanga bye twalyanga. Nzijukira olunaku lwe twasiibirira era ne tusulirira obukansukanso n'enkenene. Olulala ne tusiibirira akakwale ne tusulirira ebitaguju bye twalonda ng'empologoma zimaze okweggwera. Ku lunaku olw'ekkumi ne tugguka ku kkubo lyaffe. Bannange, oli otambuddeko olugendo lw'ennaku 10, wamma gwe ne tusekera mu kikonde. Naye tuba twakasiriikiriramu bwe tuti ne tusisinkana n'omusajja nga naye alaga eri mu maaso gye twali tulaga. Ye teyatuwuuna, so naffe tetwamunyega. Yatambulanga anyaamuuka bunyaamu, saagala muntu atambula anyaamuuka, era ng'alabika ng'eyaliko omulangira Ssegaamwenge. Olwo ye yali atukulembedde. Bwe twatuuka mu kagga, ye n'asigala ng'anaaba ebigere, ffe ne tumuyisa ne tugenda mu maaso. Tuba tumulako olubirabira ne tulaba embogo 2 zikabeddwa nga zigalamidde mu kisiikirize ky'omuti zitunudde eri. Mikolo n'ambuuza kye tunaakola okuziyitako ne kimbula. Tuba tuli awo tutongojjedde, n'enzijukira omusajja omu bye yambuulira ku nsolo ez'omu nsiko. Yaŋŋamba nti bwe ziba tezinakulaba gwe n'oziraba, ky'okola kwe kuwa matuka n'oziwewenyulamu obuswanyu. Bwe sisituka wansi awo ziduma budumi kuba tezimanya kiriwo. Naffe nolooza si bwe twakola. Twawa amatuka bunnambiro we twali, akataayo okugenda okusala olujja nga tuli bukwata. Mikolo emu agiriddemu obutiititi, obuti 2, nange eyange ngitimpuddemu obutittiriri. Kwamuka wansi zaatulaga mikira ng'enseko zitta. Ate mu kiseera ako kennyini omusajja oli we yatuyitirako nga enseko zitukunya, naye bwe yawayitawo akaseera naffe ne tumugwa mu buufu. Tuba tusemberera tuti ne tumulengera ng'alinga alina kye yeekengera, ne tuyimirira tugenda okulaba ng'agalamira. Tuba tukyasamaaliridde nga teriribuusa, nga mu maaso gye twali tulaga efuluma y'embogo wazindaba 2 ezaakula ne zigangayira, anti amayembe gonna nga gaazisibaganye. Naffe ne tugalamira ne tulambaala ng'abafudde. Twalowooza nti waliwo embogo emukazi nga ziri 2. Bwe zaalaba nga tezitulaba ne zitandika okutunoonya. Bwe zaatutuukako ne zituwunyaawunyako, ate ne ziddaawo ku bbali ne zigalamira ne zituteega. Omusajja alaba akanyego kalamuddwa akasiriikiriro okumala akaseera, n'ayimusa ku mutwe alaba obanga wonna kiri mulaala. Aba atuula kazinga embogo eri awo obwedde egamuyegeseeyo kwe kunaawuka eri ng'enjuki, n'emutugga ejjembe mu mbiriizi, n'emusitula, n'emusinsimulira mu bbanga, n'emutujja ennume y'ekigwo, n'evumiramu omulundi gumu, n'emulinnyirira. Ab'embogo mbatumidde nnyo naye maama. Bannange bakayiira. Kitawe yakaabamu omulundi gumu gwokka nga lumalamu amazzi, naye baaba yafiira mu bulumi obutayogerekeka baabuwe. Kati n'olwo ate akasiriikiriro nga kaddawo buto, ndowooza nga zigamba tulinzeeyo omulala asitula omutwe. Naye nalaba nange wayiseewo ebbanga ggwanvu ddala nga mpaawo kakuba, nange ne njagala nsitule ku mutwe ndaba obanga embogo zigenze. Munnange saalwa n'emmagala z'omutwe nga wannacce. Kwe kutuula nentuula nemmagamaga nga siraba ku mbogo, nensituka. Kati mba nsituka nempulira Mikolo ng'aleekana nti gwa ofa. Okukyuka nti ng'embogo eri awo kumpi nnyo okuntuuka ejja bukula. Neewuttula kyabugazi nenjiringita neneevuunika ereme okunsoga nga ndaba. Olwo nno ng'embuuse bwe yadda n'ensenseza ejjembe wansi w'olubuto lwange, ensitula nenjiringita nendivaako. Neekola bweti emirundi wagindaba gyali 3, naye ku mulundi ogwokuna nendaalira ku kikolo ky'akati.
yagamba nti weebale n'eryoka embinula omulundi gumu n'emberula n'eryoka enkasuka waggulu mu bbanga neetega amayembe gaayo ng'erindiridde nzire ng'etonnyeko gankola ekyawalugali naye nno nayo kyagibuukako yakanda kutega mayembe nakulindirira nga mbunzire nga bwereere nze nfuuse musugu ekanyanya mugenzi tazze sekuba kuba nti kutya nansisi nandikubye n'enkwawa nti anti embogo bwe yankasuka waggulu ku matabi g'omuti agaali gaboyeddwa ebibowabowa n'ebbombo n'engalamira okwo bugazi n'endaalira nga siyinza kwenyeenya oba okwekyusa firimu enyuma nneeno wuliriza oba mulowooza ebyamagero Katonda yabikolanga mu Bayisirayiri bokka ono embogo yamukasuka bwettu waggulu n'alaalira mu bibowabowa n'abeerayo nayabeerayo kyabugazi nga teyeenyeenya kaakali seenyeenya oba okwekyusa olw'okutya okusumattuka okugwa wansi enjuba yali eri ku ggulu eryetadde ng'eyaka omusana ogwansiika ne gumbabirira n'embugujja n'enkamala embogo yalaba tendaba n'engalamirawo wansi wakati kwe nnali leero nze nga muli buli kiseera mponga buwonzi mikolo aleme okwenyeenya kumumalirako biruyi byayo ebisatu we nnali nagiwuliranga ng'efuuwa kati mbaali ku kibanyi kyange okwo waggulu gye ndaalidde nga ndaba Sebukuule w'omusota maama ajja akkira ku ttabi ly'omuti eryali lireebeetera ku busamambiro bw'akati kwe nnali ndaalidde Sesota bwe yali ali kumpi okuntuukirako ddala okutuukira ddala ku makoola g'oku busanso bw'ettabi ne yeezinga amakata n'asirika olwo nno n'asigala kutongeza nnimi kati nga wayiseewo ekiseera ng'omuntu kyatambuliramu akatalatala akatono n'akamalako oba gaali maanyi ga mpewo eyakunta oba akatabi ke kaatendewalera obuzito bweryanye lyoguno ogw'ekalungu nze nange saamanya anti nagenda okuwulira ng'essota linneegomolako ku bigere eritambula n'enjula okufa ensisi bannange bwe nateebanga okwenyeenya nti limbojja n'eŋŋuma naguma nagenda okuwulira nga lyezingulula mpola ne ligenda nga lintambulako liiryo ku bisambi ku lubuto mu kifuba kakana nga tugatunuuliganyiza nga lintuuse mu kyenyi olwo nno okugwa n'embogo n'embyerabira kati n'endowooza gusota ogwo gwokka kwe kugubaka Minimastatafa. Nengubaka mu bulago. Nandi sindika eri ekinene kyawanga n'enkasuka eri. Eyo gye gwalaga mpozi ate we wali emboga ey'okubiri. Kakati mpozi nayo yalaba gugirumba n'eyota n'edduka. Kubanga nawulira akabuguutano ng'edduka. Nze olw'okwenyeenya ennyo nga nsindika ogusota guli ate nga n'ebibowabowa byayidde dda bitendewereddwa byokwekwesenda ne bimpa ekyanya. Wamma gwe ne ŋŋenda yiriyiri okugenda okuwummula nga nekkase ku mugongo gw'embogo. Naye bannange ku mugongo gw'embogo nange nno nga njeebagazze ku mabega. Ekintu kye saayagala ekyekango nga bwe kitamanya muzira embogo bwe yalaba efunye omwebagazi gw'etyeyagalidde n'etyekula emisinde n'egenda nti ng'ebibuka ebibanda. Nze nno olwo njiringita naffe bwe twamala okulonda ebyaffe byali bisasikidde omusulo ne tumalamu twali twakatambulako ekinnyana mpindi netulengera omusambwa gwe twefaananyiriza okuba guli gwe twasanga gunaaba ku lwazi nga gweteeze mu kkubo gumwenya gutaddeko akamwenyumwenyu naye okukyusa tutya amaaso emirundi waginda bagyali ebiri nga tulaba lya mulere nga tegukyalabikako. Naye bannange emisambwa gyo gyalagawa